Kale mmoja tulaba ku mukutu gwa Nsage Media tuli wano ewa Kiseka tuze kulaba ku S and Younger Auto Parts wano ewa Kiseka wennyini. Tambula nange tugende nkulage batunda spare omulungi ate eyesigika. Otuuka wano ng'oyingira amaduuka mangi agali ku kizimbe kino ekipya naye edduuka erituufu olina okubeera ng'ogula spare ye S and Younger Auto Parts. Abantu bangi nnyo abatunda spare wano naye edduuka eryesigika lyokka olina okubeera kasi otuuka wano kino ekizimbe ekipya baakakigulawo ojja kulaba ekipande ekiriko S and Younger Auto Parts ku New Kiseka Market Building. Tozunga kugenda ku bizimbe birala. Ebizimbe wano ewa Kiseka bingi wabula jangu ku kizimbe kibayita New Kiseka Market Building Block B Room GB 88 wewoka tebakwata ku mukono ne bakusika nti jangu wano olina okukakasa nti ekipande ekyo kirabye ati wano tuuse ku dduuka ebayita S and Younger Auto Parts eritunda spare. Bulijjo mbagamba nti si buli woolaba ekyefaananyiriza ku spare nti kyama. Gende wantu woke watuufu wojja oggula ebyuma. Nze emmotoka yange bwe banga efudde buli kimu kyonna nkigula wano. Lwaki mbalaga wano nti ebbanga lyenkolaganye nabo ddene kitegeeza beesigika ku kikwatagana ne spare. Abantu muli eyo muyina emmotoka naye ng'emmotoka yo ekutawaanya lw'abamakanika n'abatunda spare bakuguza mufu bakuguza wa bicupuli. Spare omutuufu ng'onaamufuna gende wantu wamaze okukakasibwa nga waliwo n'abawa obujulizi nti awo omutaka yatugambye spare amugula wano. Sisobola kulanga kintu kitali kituufu olw'ensonga nange kennyini mba nswala brand nene nnyo. Kale mukadde kano kennyini tutuuse ku dduuka. Edduuka lino lyolaba bayina spare owa buli kika omulungi. Emmotoka yeekutawaanya ebigulu bimeketa ate simanya abamakanika baŋŋambye simanya lukuba ate simanya kinaki wano wennyini ogenda okubeera ng'obisanga. Kale katuyingire munda tulabe mukulu tusanze okulaba taata. Kale webale tukyalirako ntuuse kwesandya muli mutya tuli bulungi taata. Abantu nze mbagamba ne mbagamba nti ewa Kiseka amaduuka mangi sebo naye we sikulaze taata tokyama tokyama jangu butereevu ku New Kiseka Market Building si kyekino ekizimbe sebo. Ati bw'otuuka wano ekipande oba okiraba amakulu g'ekipande ekyo okulaga nti otuuse mu kifo ekituufu kye twakulaga. Kaakati abantu bali ebayina emmotoka taata oli ng'agamba ne bannange makanika yaŋŋamba ngule olukoba olupya naye nduteekamu wayita wiiki emu ate neerukutuka. Era omutaka essaawa zino osanze empaakinga bigenda mu Arua. Essaawa zino S and Younger kirina ekyenjawulo nti ne ka delivery wakati omwana abitwalayo ku bbaasi bigenda mu Arua ogamba omulungi mukola ne delivery tukola ne ka delivery. Kitegeeza ne bwe mba ndi Masaka ekyuma okitumya ne kikutuukako mu budde bw'okituuzaamu tuwaawo obutayimu motoka egenda kireeta delivery nga mukintikira kikutikira taata kikutuukako kukwatagana ne kibetibwa sipeya so twakireese mu original kati bino biki bazitala babuutu zigenda kulaaka laaka ene ekigulu nga kimeketa sakola babuutu eno galanti mwaka tuleeta ekimonde kino kigenda mu Sakabuzoba. Sakabuzoba zo zikutawaanya mu binnyeeyo mu byalo byalwadde bakomplaininga nnyo Sakabuzoba ezo nga zibasumbuwa okuteramu ekimonde ekyo galanti mwaka buli kye tukuwa omutaka ki ekintu twakireese mu oligino waakyo ki ekya buusi yo yiye kuli mu mugongo taata buusi kakati nga buusi zino ze buusi zigenda wansi so spare no na taata wa wansi buusi byonna origino byonna erimu origino buusi eyo gyolaba tesangika walala wonna ekintu kiva ku S and Younger nga we ziri mu bungi brake pad zo twakuleetedde brake ogyevugira n'ogamba eno mpulira gikooye BXD kika kirungi taata oyinza okutakisanga walala wonna bakyozaamu neffe yaffe eya S and Younger BXD brake pad eyo ya mulembe nnyo taata nga bw'okiwulira era oteekamu ekyuma n'ogamba waliwo buleki gy'ogula negende ewiiki emu ng'etandise okukaaba oluusi kati kyekivaako okwonoona emmengo
naye kati osibamu kino ekika kya BXD kikaki mbakicupudde mwegendereze ekicaffe kirina akasitampu eyo munda singa oba omaze ogisumulula eyo break original eriko garanti kwegamba ekintu kya S&Young garanti yawe etambulira mwaka bwe weeyagala taata S&Young plaga zile motoka zitera opipira plaga eno yaffe ogiraba ya Toyota original motoka zitera opipira ozuulire emotoka ng'epipira enywanya amafuta olinya muliro tegenda olwadde nabo ne tubunogera eddagala plaga eyo nnungi plaga kikulu eri mu original eri mu Lexus mu original waayo abantu baffe bajja bakomplaininga ku fuel pump bawa fuel pump buno fuel pump waliwo yanguza fuel pump nga sinaba kujja wayanga wano nanguza fuel pump emmotoka yasigala ekola kintu kyekimu so katika fuel pump kano kali mu kika kyali kabangi babuleeta naye ake S&Young twavutaddemu kalugo kaffe eri munda etajja kulaga bantu nti oba ki kubanga babba obutiba kati aka S&Young kafuel pump akalala mutaata obutaka ekintu ekyo ne tukyerekera ku level ey'ekika ekyawaggulu mwakyesigaliza nga kyekikwatagana n'omutindo gw'ekyuma taata kyekintu mukama badde akyatusaasidde tebannaba complaininga basiima busiimi buli gwe tukiwa buli sipeya buli muntu kyalowoozaako ku mmotoka ye ng'akyetaaga kuba mwangambye ebirala birina mu sitoowa biri mu sitoowa engeri gye tuli kyali wafuula wano okuteekawo ku disipule katono sekabuzooba zonna tuzirina eza Subaru abuuka ennaku zino bavuga nnyo Subaru naye Subaru tukuwa n'oba ogenda mulaale Subaru isoko yaffe eba ya mulembe eva ku S&Young ovuga n'omalako nga mu nguudo za binnya naddala zino ezaffe ezawano Uganda nga bw'ozimanyi essekabuzooba ya S&Young Auto Parts soko nnungi nnyo taata omutaka ne disiki tuba nazo bikiri kya misitowa kuba tetunnabapangululayo tulina ne disiki ezo z'omulembe wosiba brake pad eyo n'olaba nti n'ekintu emmotoka yo tezeemu kusumbwa ate obukono nengerako ke mwaggyeko obukono buno era nga bw'obulaba wano obukono tulinawo obwa wiisi tulinawo obwa kawundo buli mmotoka gy'okoonako S&Young tukola ki byonna weebiri TX zonna twazireese ebikono muno bwa TX bwonna weebuli twagamba ti ekyuma kikyali wano buusi ate kino bino biki eno mounting eno eya Alia Kawundo eyo kwegamba ki ekikwatagana ne Berot zo zizino omwana azireese Berot yingini Berot kwegamba olukoba olwaffe lulalαμukko oba yingini Berot engine beloti era buli garanti oluteekako n'okuwa lukoowe okuwa bukoowe taata n'ogamba owaayi kale ndowooza bannange mulaba kyensiba mbagamba wano nti quality kikulu nnyo osobola okusanga oli akulaga nti olukoba aluyina alutunda naye sooka weebuuze nti olukoba lwonguza quality yalwo eriki olukoba original ne duplicate olwawulirawa jangu ku S&Young kubanga abantu abasinga mumanyi nti ewakiseka abayaaye bangi ewakiseka batunda ebintu ebikyamu bingi kituufu gye bali kyova olaba fe tuvaayo okukulaga ewatuufu w'olina okulaga nti S&Young weebale nnyo nti tulina n'abayinginiya nze edduuka lino ndimanyi emirundi 10 ku 10 buli ekintu ekigenda ku mmotoka yange kiva wano era singa ojja wano n'ogulawo ekintu kyonna gwe ngamba nti omutaka naye nagenda kuli nengulawo ekyuma kino kyansumbuwa ate ne bwe kiba kikusumbye ekikomyewo bakuwemu ekirala bayinginiya ffe webali emmotoka we bakumbe mu Kampala kubanga ekyuma kyo kiba kyuma osobola okituusaayo ku mmotokayo ne kigaana okukolako nga babadde okisuubira komawo bakuwemu ekirala bannange abantu sipeeya tutamize emmotoka n'obeera emmotoka n'ogipaakinga naye nga ekyagikupakingisa ensonga ya sipeeya bakuwa sipeeya wa feeke bakuwa sipeeya atakola n'ogenda ogenda kugula ekintu ekipya bamakanika balina omuze akugamba ataddeko kipya naye ng'ataddeko kikadde jangu wano balina ne bamakanika leka kutwala mmotoka yo mu galaji eyo owe makanika ssente jajje wakiseka guliza ekyuma vuga emmotoka yo gireete bagikanikire wano bakuteeremu ebyuma ogendeyo odde waka ng'emmotoka ekola bulungi era timing belt zino basaani timing belt Roza mumulaba original ulaba edduka original Japan walo oyinza kugenda myaka nga 2 ng'okyavuga lukoba olwo taata naye timing belt eyo luno mululabe bulungi lukoba lugumu original kitegeeza nti buli kintu ekiri wano
tuleeta kintu ky'origino tetuleeta kuyiyiriza ekyenjawulo ekiri wano kwesandi yanga kye nabalabako nti omutindo kikulu nnyo ekikulu si kyakuggyako kasenteko wabula ekikulu kyakuwa kintu ekituufu ekijja mu sente eyo kye bayita value for money nti bw'obanga okutta akasenteko n'ogula break pad ebeere nga yentuufu yegenda okukolera ekutwala omwaka mulamba nga tokyusiza naye omuntu n'okwata sente n'ogula break pads empya ovuga okutuuka ewaka nga zizzeemu kaaba gamba ng'oludisiki eyonoonese kati kino kikulu nnyo eri abalina amamotoka mwewala ebintu bino wammanga teweesiga nnyo makanika kisukkiridde bamakanika bano buli lw'omwesiga ennyo ng'emmotoka aginona waka n'agitwala mu galagi akanika bibye sente za sipeeya z'omuwa tebagula sipeeya ekikadde kyennyini kyayoza nazza mu mmotoka n'ovugamu katono ne kiddamu ne kifa weewala ebintu by'okuwa makanika emmotoka yo givuge gireete wano ewa Kiseka kubira esandi yanga autoparts bagambe ntuuse wano ewa Kiseka musindike omwana ajja ndage wempaakinga bakuwe makanika omutuufu akuteeremu ekyuma nga bw'okiguze kikolere kye kirina okukola weewale nnyo okutuma omuntu abantu tebeesigika agenda ongulizeeyo kino nedda wetuukire wano kyova olaba nsazeewo olunaku olwaliro mbawonye ennaku ey'okubonaabona bannange sipeeya batubbye ekimala ne ŋŋamba kambalage edduuka ettuufu we tugenda okufuna sipeeya omutuufu aliko origino ate nga yeesigika nakugambye nti buli kintu ky'owulira njogera wano nkikakasa olw'ensonga nti nze sipeeya mujja wano kati naawe ali eyo bw'obanga oli Masaka oli Mbalala oli Jjija Luweero luddawa oli makanika kuba essimu okole delivery bw'okuba essimu ojja bagamba njagala kino nekino nekino babitike ku mmotoka bwe banaabikutikira ku mmotoka bagambe nti bitadde ku mmotoka bituukira mu budde so kitegeeza nti tukola delivery bitundu by'eggwanga byonna w'oba oli oyinza okubeera ng'oli waka oli bize tolina budde butuuka wano kuba essimu bajja biwa omwana abikuleetere ewoona w'oba oli wano we bayita ku S and Young Autoparts omutindo kikulu nnyo tusangiwe wano eno ewa Kiseka ku New Kiseka Market Building totangatanga leka kutangatanga ewa Kiseka abagezi bangi ate ewa Kiseka ebizimbe bingi bibuzaabuza osobola okutuuka n'ogamba naye ekizimbe kikibagambye awo okwata essimu kikulu nnyo singa oba otuuse wano ewa Kiseka okwewala abafere oli ajja kukusanga wali akutayiza gambe bwe wano kuba essimu okakase essimu yeno yengenda okubateerawo wansi ate sinakindi kamale kugibasomera osobola okuba ku ssimu zino wammanga n'okola order osobola okuba ku ssimu zino wammanga bw'obanga otuuse wano ewa Kiseka ne bakugamba nti tukuwa omwana najja n'akunona n'olemu okugula essimu kuba 0756832706 ne 0773651721 oba 0703657743 ezo simu ngenda zibateerawo wansi mujja kubeera muziraba kuba ku ssimu okakase nga sipeeya gw'ogula ddala mutuufu yooyo togenda n'okaabira eyo nga bakufeze ne bakuguza akaliddeko nga bagamba kipya ekintu ekituufu ogenda kukijja wano ku S and Young Autoparts zonna weeziri radiator zino naye teyazirabye omwana radiator tops ndowooza muziraba zino ze bayita radiator tops owa top yazireeta omwana weeziri ezo zigenda ku radiator tobonaabona totangatanga genda walala ebintu bingi nnyo nagambye ebimu birina mu sitowa wano twateekawo bya display kale mwebale nnyo abatulaba ku mukutu gwa Nsage Media mwebalire ddala abatugoberera ku mikutu gyonna mwe musinga ennamba z'essimu zeezo S and Young Autoparts olituukawo oligamba omutaka waŋŋamba omutaka watugambabonyabonyanga zibuguma naye eno taata ziwayiwamu amazzi gano zinzo zakukuba nga zikyamuka kati eno yaffe yate endala mu taata tekyamuka motoka ugalanti kyekyo gwe ne baba bakutenda ng'olinnya kigere tosobola kyamuka ng'ate emmotoka yakyamuse ebintu bibino wano ebirungi mulekeraawo okugenda gye banaakubbira
omanye abantu muyina emputtu babagamba temuwulira oluvaawo nga mukuba miranga ate omutaka batubye era kakati abafere bewakiseka bangi kyekikutwalayo janguwe nkugambye tozungira walala leka kugenda wankolanga bw'oba oyagala sipeya omutuufu jangu wano ofune sipeya omutuufu aliko origino leka kuwa makanika sente kuguliza sipeya kuba essimu bakuweereza sipeya ku galaji wooli bamakanika bagezi makanika namuwa sente angulize sipeya gwe yajjamu yennyini gwe yazzaamu ati okwewala ebyo ekitebe kiikino wano kale abatulaba ku mukutu gwaffe ogwa Nsage Media ensonga zezo olunaku lwaleero njagadde okubalaga ku dduuka erina sipeya omulungi omutuufu eyeesigika abangi nnyo mwajja mu comments nga mukaaba mulaajana omutaka wakiseka tutyayo abagezi bangi yes abagezi bo bangi naye ate enamba y'essimu eri emu bw'oba okutte enamba y'essimu eyo n'okuba omukulu yennyini yagenda ogikwata yanga ajja kuddamu akubuulire mubuulire ebiki by'oyagala akuweereza omwana abikuleetere owa boda direct lwoli newaba yagala makanika waffe baba ndowooza mulaba kati bino bigenda muyinza okugamba nti ate omutaka weeyogeza bino bigenda aluwa delivery akati gwe oyinza okubeera nga oli wano n'amasuba naye bino bigenda aluwa kitegeeza nti abantu beesize bongedde okwagala esande yanga bongedde okugyesiga ku kya sipeya bamujja mu buli nsonga ebintu ebisinga obungi ebiri wano abamanyi sipeya mukimanyi si byakweyiyiriza ebintu biri ku origino buli kintu kyonna kyolengera wano kiri ku origino kyovalaba nti abantu batwesize bakasitoma bangi bolaba basimba erayini bonna baagala sipeya bonna tujja kubaweereza kitegeeza nti obwesimbu kikulu nnyo mu mulimu guno n'empisa kati bizinensi yonna kasa tebeeramu bwesimbu na mpisa kiba kizibu abantu ekibaledde okwagala esande yanga obwesimbu n'empisa mu mulimu nti ekintu omugamba nti njagala kino kyagenda okupaakingira ne bwona abatoliiwo kikutuukeko wonna wooba oli kale twebaza abakasitoma bonna okuva mu bitundu ebyenjawulo mwebale nnyo mwebale okuwagira esande yanga autoparts nayagadde nkiyalingeko nammwe ku dduuka ettuufu eritunda sipeya ekyo nakyo mbeere nga nkimaze kati kukya sipeya esande yanga kansala abantu mwebale kubaweereza amina omutaka era okukyalirako akawungeezi kanafoolebula akalungi mwoyo waawo naye era empeereza yaffe mwaka ku mwaka twongeramu bwongezi kuba tulina nekigenda obasuubiza mu maaso mukyusa abantu tulina kyetugenda obba butolako ekyama era nja kuba nkuita nkutegeeze mu maaso kaawo mwebale nnyo mwebale eddala temujjanga okwo